weekend eno ku Delta TV. Gutuja, what are sweetie? Oh, mutima gubera gutuja. Gutuja tu. Chiabanzala, Lotta, Elasala, Ayo, no. Ekyo kye bayita laavu omusajja omuzungu okuyimbira omukyala oluyimba lw'oluganda aba mwagala ngera omuzungu oyo eyayimbye oluyimba olwo ye mwami gwe bayita Bastian ne abadde ayimbira kikyala kye kinyumutunulira kirungi nnyo kyanywa amata nakyo nga ye Annet Kwesiga babeera bonna e Netherlands bakomyewo wano e Butaka ne bakola omukolo omulungi gwe badde corporate. Omwana yayambadde engoye ennungi zonna komeseza abadde ennungi ate n'aterabira waabwe naye n'ayambalako ebyabwe ebyekinyolo. Omukyala oyo nno muganda wa Ssaababulu Valamu. Era ng'omuzungu yalaze nti ddala abazungu baba ne ssente bwe yalese ebirabo ebingi ennyo. You are the most wonderful woman, and I'm glad that we get to share this moment together. Enkwagala, nyo. My verloofde, de groot Bastian, ik hou van jou. Ate bwe tunavayo tugende eziro wekikyusa tukutuseko omukyala bannaye alina essanyu ategeera omwami we. Omwami wange mulangira bana era mukwatanga mulangi Abalangira babakwata batya bulungi nnyo. Mamisa Annet na Juma kabadde yanjira omwami we Paulo Kateregga. Paulo yagenze n'amaanyi gonna. Natulira ensonga lwaki ayagala nnyo omukyala we. N'okeerenkeera ng'owulira ebbugumu n'omuga nti Aisha gwe ebbugumu lyange. Era n'okeerenkeera ng'enkuba etonyeredde n'omuga nti Aisha onkubyekubye ng'enkuba enekedde okutonnya. Ate n'omukyala namuweereza akayimba Kaliyo nalabanga mami neddali bwe beeyisanga ako namala n'akoona abaali beesuddiya nange mundabye wakawaali tebankuzaakuza. Era tulesa programu y'okwanjula n'embaga ku Sunday eno saa zigenda kuwera 10 mpaka 1 ku Delta TV tukole nange Sharita mazima wangu.